Byolaba Byendaba katukuwe byetulaba otuwe Byolaba okwetoolola ensi yonna tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala mwena kwenye tukoolekeza kwe betukuwa tulijja wala akanyomero Byolaba Byendaba no evening drive ne luboche kakutuusibwako Headaid awonye omutwe embagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda. Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omukka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Rinse Fresh mouthwash. Akadagala aka Rinse Fresh mouthwash osooka efunira amatundiro gonna agatunda eddagala Midward Pharma Africa bebakola ebibuno okuba birungi n'amanyogo kuba n'akamu okuwunya obulungi. Ate kasita owulira ng'omutwe kubobba ebinyo bikuluma mugongo weeyambise Headaid. Tugenze ew'omukazi ataseka. Tugendagendako ew'omukazi ataseka. Mbakubira omukazi ataseka muzanye baba tugende. Titera kwira mbakulu nze kata ekijja ku bantu kutusinze bokali tusinga. NRM is a party. UPC balina party. DP balina party. It's our product. It's our baby. Mu strategic management, Honorable Minister, bwotuuka because now this is our product. Otuuka ekiseera weebuuza nti nimye wale dumakuze nimye wale emboli dikuze ndikoza nti mukutwange ebisande ebitaano nkyekulu emboli dafiire kye kyabaire tuba kiri mu strategic management. You go back on the drawing board oyireyo wakuba oti ekayirike eyenda kizibu ebiki ate tulina tools ebituyamba okola ekyo ekyo bakola SWOT analysis nti tulinga ku strength detulina we are still strong tubona ku weaknesses eriki nti esente kulidanga mama kola emirimu dalo bakola emirimu bulungi nti esente batukidde okuyambanga abantu tiri kubatukanga kubo nti enguudo tidiri kolebwanga nti mu idwaliro tiri kubanga eddagala bwe nti bakiri okuzaala nti sasula tukasobola okutereeza threats nti wetaatereeza ekintu bwe kyali kulule bwe kidde okuba ate tuli kwetaaga kibe kityo. Eno essaawa ya point blank bwe tunaawiikaku nitulimba mbu all is well tujja kusigala tubananimbye tulina okuba nti ebintu ebitali kujja bulungi bikole ki bitereezebwe. Ati nno gwebayita ayogerera abantu Katali mukazi muyivu ebiseera bye bisinga bimalira nnyo ebweru. Katali kino kye kisanya kye ekyokubiri mu byobufuzi by'omu busoga muno. Katali ye mukazi ateerya ntama. Katali tujja mujjukira mu biseera bye togikwatako. Yavaayo n'agamba nti ze abantu bange ab'omu Jinja baŋŋambye sigikwatako. Mulujjudde Katali byayogera birimu amakulu temuli oba nedda nzigulewo essimu owulire omanye abantu kasita bakuwanga ku buyinza manya gye wava ate manya nti gye wava era okyasobola okuddayo. Kati abantu abasinga kasita bafuna obuyinza beerabira gye baava era babyana kutiisatiisa. Ontegere kigambo nkuwulira baba gwe nange gwe nno gwe okimanyi gwe luboba tusobola okukwata tujja kubuzaawo era gwe tusobola okukola ekintu. The issues kikola kintu lubowa. It is about you understanding the facts. Omukazi agambye gye tunaakoma okulimbalimba nga tetwogera amazima kyongera kwononeka afaanaganye ne kyamaama Kadaaga kye yayogedde ekyaliwo luli kijja kudda ate nga kituufu. Agambye nti twetunulemu twekyekingye tulabe nti yes tukyalina amaanyi naye obunafu bwaffe nga NRM. Omukazi ayogera wa NRM Katali. Ffe nga NRM tukoze tutya okutaasa embeera? Amalwaliro gali gatya? Enguudo ziri zitya? Ensonga z'abavubi ziri zitya?
abavubuka emirimu gyabwe giri gitya oyo Roy Katali si yenze lubo wayogera Roy Katali ebirowoozo bye by'abantu ababulijjo bamugamba. So we need people like Roy Katali. Ale sogera nti muwana ale sinamu kuba luseke manya abantu bayiga mulawa ayogera luseke. The issue is not luseke, the issue ebigambo byayogera by'abantu bikwata ku muntu wa bulijjo biri real kyabadde kyetaagisa abantu okwetonda. Ekyo kibuzo kikulu. Gwe nga bwetonda taatawo taguze emmere bwe buvunaanyizibwa bw'ogula emmere. Munnange taata tusonyiwe fe abaana bo olwagwa obutagula mmere taata gula emmere katunywe bw'amazzi gano twebakira okwo. Taata ayinza okuba tamalina kumanya ayinza okuba badde awa maama emmere nga maama obanga tamalina kumanya nti n'emmere yabaggwako nga maama tamugambanga. Taata ayinza okuba wakujjukiza kati abaana bagamba taata tukwetondera olw'obutagula mmere wano waka. Taata obuvunaanyizibwa kugula ki? Kugula mmere. You have to look at your house. Kulege temuna byakwogera nga temwogera ku parish development model. Parish development model Roki twali wa naawe ne tukubiriza abantu okugijjumbira si bwe kyali. Ebyavayo nabyo wabiwulira. Ebyemyoga twali wa naawe ne tugamba naye abantu muyingire eki emyoga bannaye mugende emyoga. Government bwete kinu mukiddukire mukole ki mukyetanire. Lwaki betwogera ebirungi ku government temujja twemwogera? Why don't you think bwe tulaga ensobi weeri aboni emirimu gijja kubalema abajja bagenda bagoba. The issue si kubagoba tujja kubira igeme. The issue si kubagoba naye the issue is if you see your father in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Katonda ajje gye muli. Katonda ze gye muli. Nga lwaki tomugamba nsongayo nti Katonda obwavu bunzita nga bwe kyali mu Bayibuli nti Yesu alina gwe yasanga Lazaro n'omukazi n'amuddukira n'amugamba nyamba omwana wange najja n'akola ki n'amuzzeemu. Munagamba nti mwe abakulembeze mu busoga mujja kwefuula nti musirika busirisi okuwoshinga soga kooti ati bw'onooyogera bajja kwekwatirira ati bw'onooyogera nga tebakuwa wa minisita. Nedda the issue si kuwa wa minisita. The issue is ensonga y'abantu bo abakuwa amaanyi ogyogedde. Secretary General wa NRM yayogera ensonga naga nti ekizibu kya NRM tuyina abasajja waliwo abonna NRM nga babba eggwanga lino. Ekifaananyi ne kikyuka naye mwe lwaki buli boogera ekintu era oyogedde bubi ani abagamba MBS bwedi yakadde katukute. Maybe the big man has to be reminded. Alina bingi byatutte ku mutwe gwe bwe munaagenda mu maaso nga mudda mu kwekuusa abantu mu busoga bawuliriza era bategeera abasoga si basiru ne bamanya omukulembeze waabwe ababeereddewo awanika ensonga yaabwe ku level endala. Roy Katali yayogedde bulungi kyovula abantu bamu bafuna obululu ne mugaa nti babujjangawa kwogera nsonga zaki ate Roki kankubuli nga tugenda abantu bayiga tebikyalinga byaluli abantu bamanya ababoogerera bantu babuufu babuuka kati gwe nebona yogera bajja kunnemesa sijja kusobola kufuna kugenda bweru buli saawa wo muswadde. Abakuwa akalulu be bantu era abakuwa